ebyenfuna bitabuse abwofunako interview ne bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya bakugamba nti kemukirabe boga kemukirabe mwali musubira nti oba oliawo ebintu binaba birungi naye kemukirabe ate bw'obuuzaako abali mu gavumenti oba abawagizi ba gavumenti bagamba munnange ffenna embeera etuluma kyekimu obuzibu bwe buli bw'obuuzaako ku bali mu gavumenti bangi embeera tebagiraba nga tujja ku sinaaliyo egyo twayogeddeko ey'eryato ekibagaana bano okumanya embeera kyekino bwe tufuna omukulembeze yenna gwe tulonze tumuwe emmotoka emukulembera nemuvaako emabega n'emmotoka enene etawulya binnya kuba mukulembeze ate ne tulowooza mbu the next day asobola tuweereza bulungi ne tulowooza the next day nti ebinnya ebiri mu kuba n'abitegeera n'abikolako tabiwulira minisita wabanga alina omukolo gwagenda okubeerako emukono obugombe bujja kuvuga mu dakika 3 abeere ng'ali mukono twagala minisita atukereetye mukono ng'ekkubo n'ejjaamu byebimulemeseza okutuuka mu budde bw'anaaba reporting ensonga eyo banga ajogerako mu cabinet ajja jogerako with passion minisita bw'afiira omwana we mu clinic oba mu ddwaliro eri ajja kuba mu position ekikola tudde ku scenario yaffe tuli mu lyato tugenda wetwagiridde nga emigugu gizitoye omuyaga mungi nnyo kati omuyaga guno oli muna atulaba agutegere mu kubeera nti ebyenfuna nabiyuze omuti gw'obadde ku 4,500 kati sente ezigula emiti ebiri kati ogulamu omuti bw'onoobuuza munnabyabufuzi ajja kugamba era terigenda yalabanga eritambula ligenda sinzira watudde okumuteekamu amagezi nti ekintu kigenda yayinza okuba nga atudde mu comfort zone ningira toliri tubira abayinginiya bali mu kubonaabona kati bayinginiya oba amagezi ki so okanika economy kati wano wetuli twetaaga gavumenti eveeyo bulambalamba ekole subsidization okujjuliriza ku miwendo gy'ebintu ebimu ebiri essential oba ebibuna byonna nga obulamu tebutambula nga tebiriiwo so gavumenti wenavaayo nekola subsidization kino kijja kuyamba embeera y'abannansi obutennyika nnyo so the government should cushion its population okubeera nti gavumenti etaakiriza ku bannansi baayo otherwise kati wano bannansi bali tuli overexposed to external vagaries of the economy ebintu ebyakubye economy ebimu nga byavudde kubeera nti ensonga ezitambula mu mawanga amalala so kati wano wetwetaagira gavumenti eveeyo mu bulambulukufu ebeere nga eyingirawo so biki byeyinza okukola lip services nti kale twetaaga ku miwendo gy'ebintu ebikulu ennyo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ng'ate obulamu tebutambula nga tebiriiwo omanyi kati gavumenti bwe tukigamba nti subsidizing ku products ez'enjawulo omuntu ayinza okubuuza kino eyinza kikola etya subsidization oyinza okutuula ne abali mu industry eyo bamanufacturers n'olaba butya bwe mulaba nti obayambako okubeera nti nno emiwendo egyo tegiddamu kweyongera kubava mu control under normal economic situations gavumenti eyambye ba investors abanene kusawayo tina ba investor abasinga okukola products eza bamusiga nsimbi abasinga okukola already ba manufacturers betumanye Uganda nga Mukwano is an example I can give nga product ye omuntu wakera kumacha nga tonnaba kujja wano okozeseza product ya Mukwano bw'oba sigo ogikozesezza ewaka waliwo akoze ki agikozesezza kitegeeza nti product ye buli muntu agikozesa gavumenti yetaaga kutuula naye emugambe nti tukuyambe tutya kekano akaseera kennyini gavumenti erina okutuula n'abantu abo neeraba nti nno batuuka kukukaanya ne bali ne bafuna okuyambibwa okulaba nti nno babayambako okulaba nti emiwendo bagikuumiraawo ne gitapaaluuka nnyo kubanga buli gipaaluuka ennyo abantu baffe eno wansi ebintu tebisigala kyekimu oyongera kubannyika already babadde bali bubi ne kati oyongera kubannyika so ekintu kino kiteeke mu context emalayo nti Uganda yonna tuli abantu abali mu masoso g'ebyalo nga amaka amalamba tegasobola kuyingiza ennusu za Uganda eziwera 3,000 olunaku kati sabuni omutadde ku nnusu 8 kati kitegeeza oba weetaaga enyingiza yaabwe ya kitundu kya mwezi oba
sabbiiti namba okusobola okukuma ku masente ezigula omuti gwa sabbuuni mu famire eyo ate nga tebasobola kubaawo nga ate tebalina sabbuuni so tulina okubeerera ddala human so the human face of the government tugyetaaga ssaawa eno kugiraba. Oyina essuubi gwenga atunulira ensonga oyina essuubi nti human face eyo eyinza okuvaayo neyamba abantu kubanga waliwo yaŋŋamba kino nti majority of betusaba nga bwe nakugambye nti betugamba batereze embeera one tebagiwulira bonga bo tebagirimu bali shielded kubanga kati waffe tuwangala mu economy yemu mu ggwanga lyerimu tuwangala two economies bali balala bali mu bali ku level yaabwe naffe tuli ku level yaabwe bwabaawo obuzibu ffe tulumwa nnyo tebalumwa nnyo because nze nkwata mu nsawo baba batusomako n'okutulaba naye nga tebakirimu kati nga gwe bosoma ku mbeera y'abanoonyi b'obubudamu abali mu Congo nga siri Congo nga tuli Congo so batulaba bulabi mu ngeri eri virtual tuli mu nsi y'emu kati tuweebuuza ate abo bwe tugamba bafune omutima ogw'obuntu ffe batuyambe eno wansi batukenderezeeko naye ng'oggyeko kuba nti bali mu mbeera y'emu simanyi how true it is products zino zetwogerako ezikaalaamye be ba distributor tiwe zikaalaama bongera kufuna be ba distributor be ba shareholder bogamba kukendezaako tuli mu gwa mpisi n'egwekibira ogw'enkima n'egwekibira wewanga kitufu nga kitufu kyekyo so saawa zino twanditandise dda debate eri serious ku level zonna ezeetaagisa naddala mu parliament okulaba nti bandibadde banyigiriza ministry ya energy ne ministry ya trade bave mu kutunula obutunuzi babeere nga they move an extra beyongerayoko awasukkako nina gundi gyensuubira ekiteeso kyensuubira okugenda mu parliament nga kyogera ku allowance y'abakaba parliament naddala bava mu byalo okubongera ku mafuta bayinza okitwala nga nti bannange mbadde luli nywa lita 10 nentuuka tugeze kale bana abali okumpi mu Wakiso and all that nekati netaga lita 30 okusana kusente ze mumpa otuka mu constituency kati nga veri eregu netaga sente nyinjiko kati zaaba zigula lita 30 zenetaga ofuna lita 10 for that note mutuyambe mutongere ku sente nga kiri ku bo naye nga ate tebakyogeredde muntu ali erego kati bola kibeera bawewa tebaki tebajjayo n'enkola esobola okutaakiriza okola nti no pump prices oba emiwendo amafuta kwe gagulirwa ku ssundiro gibaako wegitasuulina kusukka kubanga kati ssaawa zino ekyo kiyinza okubeera ekyo naye nabo ng'abantu bwe balaba nga balumwa ne basooka naga tusooke tutaasikate bana abantu okutaakiriza kwandibadde kubuna tukuli fena gye tuli njaga tudde emabegako waliwo ebintu nga byakikugu wabyogeddeko wano nembi nesaagala nnyo ate tubiyiteko nnyo tulina National Planning Authority eplanninga ekyamazima abantu bakugamba nti no eteekerateekera waliwo ngambye nti ddala abo bateekateeka ebyaddala era bw'okebera mu bitabo byabwe enteekateeka yaabwe ntuufu naye ndowooza ebiteekebwa mu nkola ku ebyo bya planninze tebisukka 60%. No kyekiri kyenazizeeyo nti pulaani ezo zonna zonna nga bamaze okuziteeka mu nkola bamaze okuzibaga okubaga kuyita mu mitendera egy'enjawulo okubaako okunoonyereza input oba okussaamu okwaba ekikugo okussaamu okwengeri zonna okwebuuza benchmarking n'ebirala byonna ebyo byonna nga bimaze baani b'osuubira okubissa mu nkola oyina civil service force abakozi ba gavumenti betwagambye nti bwe mbalaba enkola gye bakolamu obudde tebabukwata akantu akeetaaga olunaku olumu wano mu Uganda katwala wiiki namba obudde bwe batuuka n'obudde bwe bagenderako attitude giteyitya attitude yabwe okwagala okukola kuli wansi so oyina civil service force nga teri atipa ne pulaani zino z'okoze era kijja kusigalayo nti no bino bijja kulabika ng'ebirooto ebirungi abangereza be bageresa ne baziyita white elephants naye nga ku ground teziriyo paka nga tubadde tulina kyetukozeemu noonya solution kulaba nti civil service force yaffe aba abakozi ba gavumenti tubajjulula ne babeera nti bava webali webalagajjalidde ne baseesetulamu ne beeyongerayo balala pulaani nyingi nnyo enteekateeka nyingi nnyo kiyinza kukolebwa kitya
ba civil servant aba bogerwako nitulaba nga by improvinga mu nkola yaabwe biche bizo kutegwa mu nkola tunulira ku kyetwandise general institutional decay okuwoteera okuvunda konna okw'ebitongole byaffe bye tuyina genda mu landis ojja kuba oyalabanga landis eri yaddeko ogende mu KCC era nayo bwete etagala ogende mu ministries ez'enjawulo oba ogamba be education n'ogibuuza ministry education essaawa zino nga omuwendo gw'abantu gweyongedde abaana abato obutunira boti ku muwendo gw'abantu bakulaga batuuse mu milioni nga 16 dakiika eno wenjogera nga balemye okuteekateeka tutuuze just akakadde kamu ak'abaana batuule ebibuuzo by'ekyomusanvu ng'oyinza okikkiriza nti eno ensi n'obungi bw'abaana abato be tuyina abaana 65,000 bokka be bakwalifyinga okutuula ekyomusanvu tulanga tuli ogumuzanyo gwennyini awo tuli mu byanjigiriza tebitambudde bulungi kutambula bulungi kingo abaana bootuuza population ikulaga nti abaana bato bali mu myaka egituuse okutuula ekyomusanvu bali obukadde 16 ne kwabo abatuula bali 65 n'akakadde kakulemye kati so olabye ddala nti twakozesa kutya ekigambo ekijjayo mu Luganda okuvunda kw'ebitongole across the board kuli wonna tunulira enguudo ze tuyina tunulira regulatory function oba regulatory service gye tufuna okuva mu bitongole by'ebivunanyizibwa okukwasisa amateeka tunulira emikutu gy'ebyempuliziganya engeri gye gireese ekizibu kya tribalism oyina radio ziri across ziri mu ggwanga lyonna radio zino ziri communal za communities naye gwe kasita zibeera nga tezireeta negative politics ozireka kakati zikera ku makya ne zikyamula abantu mu tribalism kati tribalism buli katundu buli bayina engeri gyebeera naye nga obuuza kivaawa zino radio tomanyi kikyezi aligwa wazireka wezogerako Uganda Communications Commission eri awo nayo vulgarization obwononefu n'obuseegu emikutu gy'amawulire bwe zigira ennyimba webasinga okwagala kati tebalinawo mutawaana enyimba ez'obuwemu zonna n'obuseegu kyokka olina Uganda Communications Commission ye eri awo etunudde so general institutional decay okutwaliza awamu okw'okuwumba okw'ebitongole byaffe byonna akazito kano tuba tulina okukawulira bwe kiba nga tuli mu buzibu ku ssaawa eno naye nga tulina n'obuzibu obumaze ebbanga eddene bwetuweerezaawo because okuwumba it's not one day actually institution katonyo kankwe scenario eno bwenfuka president wa Uganda leero institution zino okukyuka nezitandika okuba n'endowooza yange oba ne vision yange okusenvula nezitandika okuba n'endowooza yange okutegeera vision yange gye njagala Uganda egende kiyinza okuntwala emyaka nga 5 oba 3 kati okusinza status mwe ziri naye ate era mu ngeri y'emu ne bwe ziba zimaze okufuna endowooza yange okuva mu ndowooza yange ziyingire endowooza endala it takes more other years kakati obuzibu buli wano bwe kibanga emyaka mingi kati kuwe tuli ziwumbye kigenda kutwalya bbanga ki okuziddaabulula ziddemu zirongoke empumbu eveeko just kuno tubateeko n'ebibuuzo bibiri lwaki ziwumbye era lwaki tezikola why public service institutions are not performing lwaki tezikola waliwo ensonga nga za mirundi ebiri bw'otunulira ebiwandiiko kwe zikolera mission vision zayitako dda ezisinga zeetaaga ne ziddamu ne ziddaabululwa ne zooleka ki kye tulimu to reflect reality wawe tuli kati kati kankubuuze kati ministry education ojja genda bajja kugamba vision yaffe ne mission yaffe is to come up with a good citizen omutuuze omulungi naye ekyo kimala bino byonna mission ne vision statement ogenda ku definition y'omutuuze omulungi bajja kugamba ali patriotic nga tayingiza nga teyekolera talina skills tasobola kwebeezaawo so kati twetaaga tukyusa mission and vision statement kikimu kwezikola ezimu tebategerana kiki balina kukola sibirambulukufu oba engeri gye bafunamu emirimu bwogenda mu district ezo abantu balimu naye tebamanyi kiki ennyini tebalina performance targets zibalina okukola districts zagezaako enkola gye bayita social contract oba okubanga okukkiriziganya nti mugende mukole bino bwe bibalemerera ne babigezaako mu town council ne mu ministry ezigira era naye ennondoola monitoring and supervision eyina we yawagamira ne tutafuna kye twagala so abakungu baffe bano babaweebwa emirimu
ne batuula mu office naye paka nga tutuuse ne tugamba nti batuwawe contract nti bw'otulemerera tutuusa mu nsi ensuubize kati nga Kawo Wegindi noba Chairman Wegindi notemu tuleeterawo bino na bino na bino sebo tujja kusaba oddeko ebbali paka nga tugenze ku nkola eyo wano tukyaliwo sitaka nnyo nti omuntu abeera director, executive director w'ekitongole ekinene ekyenkiza ennyo mu ggwanga nekigaana okutambula kati mu butatambula bwakyo nekiyonoonerako n'ebirala naye unemployment oba ebbula ly'emirimu lituvudde kubeera nti no acceleration oba ekigero ebitongole bya gavumenti bino gye birina okuyambamu bino ebya private oba ebyaba sekinoomu nafu nti omuntu leero ayagala ka license katono atandike omulimu ogugenda okukozesa abantu 1,500 n'atwala ebbanga ddene okugifuna legal and administrative barriers eziri mu katongole ako mwagenda okujja license nabale myezi 9 naye ngeno yapangisa yasasulako ku byonna ne byonoona sente zali badde ateeka butereevu mu investment mulimu guli n'azimalira kubulirira okusobola okubaako wayita basobola omuyisaawo so paka nga tweŋŋanza omuntu muli basomesa oba oli musomesa ne basomesa banno abasomesa kati abakozi abo abanabeera abakozi tubakwata bakyali eno nga mubategeeza nga mubasomesa eno tosuubira nti mulina oba oliawo kyemutakoze ng'ogyeko kino kirabakwatako akazi toyagala kaza gye tuli kuba mwe musomesa abantu mu kiraasi n'atula mu kiraasi n'omusomesa n'amala enkya n'afuna omulimu ne tumuwa okubeera civil servant era abo now they are products of our institutions mwe temulina kibwa bulamu mu kusomesa ekirungo ekimuganya okubawa nga bali eno mu kiraasi waliwo industry ne education institution disconnect tebikwatagana so awamu kuwetaaga okusooka okuzibikira wetaaga wawerenga wakola ki wazibikirwa nti amatendekero agatendeka n'ebifo abaana gye bagenda okukolera waliwo oluwonko oba gaapu yetaaga okubeera n'ekiseera kye tulimu etindirwa abantu bano babeere nga bategeera ddala wa gye bakola ki gye balaga so bava eno oluusi ne basanga ensi endala ate tukimutwalira obudde bungi okutegeera ensi eyo gyalimu ne application yezikola kati wagenda obitegeerera naye ngaokwonoona kwayonoonye n'okukosa kwakosezza nga damage nnene waliwo kye bayita godfather effect patronage kati currently mu politics erimu kada element kada takwatibwako omuntu agenda mu kitongole olwokuba kada omuntu yamurekomeninga okujja mu kitongole eyakuba essimu bamuwa omulimu nti singa gwogamba nti performance yo tetugitegeera bulungi wandibadde ndowooza omutindo gwo gubulamu asobola nakusekerera kati ono kikyayogerako gwe tontegeera ne bwagenda bugenzi wakana atajja ku mulimu the next day gwego bakubira essimu omwana yangambye omuyisa oli ku mulimu ng'otya mwe asaba okomawo kola bambi element eyo tuyinza okugijjawo kati naye nze sinaba nagenda ku element eyo element kali mweri naye bw'otunula kyetukosaako kiringa mu bigero bya bitundu 10 ku buli 100 okutwaliza awamu omutindo gw'abakozi ba gavumenti nagwo mugugu munene ogukoseza ebyenfuna eno okola ki omutindo gwe mwe gumuleeta kuba mwe mubasomesa lwaki akazito kasibe tubakozesa sibe employer omutindo gw'abakozi gwa gavumenti tulira okubanga kitegeerekeka nti mu nzirukanya y'ensinga zino eziri largely rural and less urbanized ensinga tennaba kubeera nnyo ya bibuga ewasinga okubeera entabiro y'obuweereza zibeera ebitebe bya gavumenti ez'ebitundu district naye tunulira district zaffe n'okuvunda abaliyo n'abakolerayo n'okulagajja bafunamu emirimu n'omuzannyo oguliyo bangambye lwengo batunda mitunda emirimu kasoba ne ssente nga bakuguza problem kizibu kiriwo nawona zonna omuzannyo oguli mu district zaffe ate nga tutunulira nti no buno ebitebe bya gavumenti ez'ebitundu yentabiro last chain of service delivery okutuuka ku bantu babulijo kubanga abantu baffe abasinga eyo gyebakola ki gye babeera naddala critical services nga obuweereza mu byenjigiriza obuweereza mu byobulamu enguudo zennyini infrastructure kati bano babizannyiddemu omuntu nalima enanasi eyo kati tate egenda okunona enanasi tesobola kutuuka erina kufiira oba kukoma kilomita nga walinga kilomita 2 okutuuka ne basomba ku bugaali omuwendo ne gweyongera bannaffe abaliko mukutu gwa BBS telefayina tubeyanziza nnyo
weewaawo atuyinza nnyo tweyanzege tujja kufuna kale twongere tunyumyemu ku mboozi eno gwalaba telefayini yaffe naddala ng'oli mukulembeze olina abantu b'okulembera okuva ddala ku LS1 ndowooza okubaamu ak'obuntu okutunulira abantu b'okulembera n'okulaba embeera gye balimu nti beetaaga okukyusa ku bulamu bwabwe okubalinnyisa eddaala naddala mu mbeera zaabwe ez'obulamu eza bulijjo buvunaanyizibwa bwo ate n'abakulembeze abali ku ntikko nga ddala mmwe obulamu bwammwe bulungi nnyo kubanga gavumenti yebalabirira naye ng'abantu abakwata mu nsawo zaabwe bali bubi nnyo naye ng'ate political capital yammwe ekintu kikulu abantu bwe baneekyanga ate oba oliawo ebintu biyinza obutaba birungi nze Morris Mukibe Mugave sigala ng'olaba telefayini yaffe zukka n'ensonga bwetyo bwegenze ayi Katonda kuuma maaso mungi